Ekiddako ku Wonders Just. Mutukudde bubi abakulembeze baffe mu nsangi zino. Bw'obeera ku mitimbagano enyiike ekujjula. Kubanga ate chairman ate yakubiriza ebyo ebinaamuyisaamu omulundi omuki omulala amateeka gali badde malambulukufu ekimala nga waliwo equity, fairness, justice. Naye otugambe tugende tulonde tutandike ne campaign program erimu wabya bakama akulira ebyokulanda siwe guli nina kubeera teeso mu kyalo bwekiti ate entambula muŋŋambe sikenda naye ate nga program okola otya n'olema n'okuvaayo okubako ky'oyogera nga bano abasajja banemeseza okukola ki kyokka chairman ne wagenda gy'ateewandiisa you're welcome endiru ne zimukubirwa ne yeesiima bulungi. What kind of human beings are you? Ensonga tetuzogereko kubanga basebo ne banyabo amateeka ga Katonda ge mukulembezanga, okay, without fear or favor, nga tokankanye mukwata amateeka gani buli bokola ekintu nga kikontana n'etteeka lya Katonda weeraliikirire kubanga okontana n'ekintu kyotalinako control. Toyinza kubuuza lwaki Katonda yatuwa amateeka gafaanana ngaago, ago ge yatuwa era obuvunaanyizibwa bwaffe kwe kugakwata nga bwe gakola gatya nga bwe gali. Kati gwe weefuula Katonda naye ogenda okuweefuula Katonda kubanga wooli buli omu akusinza weefudde wa kitalo. Bakuga omusajja teyeebaka eriiso erimu likoze litya. Bannange mubeere n'emirembe, tugenda kwagaliziganya emirembe wano mu mmisa, buli omu ayagaliza munno emiki nga bw'oyagaliza munno naawe gamba nange ginsigaleko. Kubanga okubeerawo nga teweebase nga weeraliikirire essaawa yonna n'entebe bagibba, ekyo kintu kibi nnyo. Wali badde ozibiriza nga weebase mu tulo tw'emirembe naye oli oti emirembe gikola kitya? Gwe teweewuunya musajja kuyita wano engudu n'azisiba ali mu esi, abantu bali mu ambulance bafa. Sebo ne ambulance tesala kubanga Katonda akola atya. What kind of human being are you, whoever you are? Ebintu si birungi tuyinza okubyogerako kubanga bikontana ne Katonda kyakola atya, kyalagira, era tujja kubyogera oba mwagala oba temukola mutya oba temwagala. Naye oluvannyuma lwa byonna Kabaka Dawudi naye n'agalamira mu kibuga kya Dawudi ku bujjajjaabwe. Era oluvannyuma olw'okufuga Isirayiri emyaka 40 n'akola atya n'awumula. Ndowooza kizibu ky'omusajja ono naye ayagala kukopa Dawudi emyaka 4 katusubire bwe ginaggwako n'akola atya n'awumula. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Sebo kirungi tubeere wano oba oyagala tukole na wano ensiisira 3. Emu yiyo, endala ya Musa, endala ya Eliya. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo. Ne wayitawo ennaku 6 Yesu n'atoola Peetero ne Yakobo ne Yowanna muganda wa bokka n'agenda nabo ku lusozi oluwanvu n'afuuka mu maaso gaabwe. Amaaso ge ne gaakaayakana ng'enjuba, ebyambalo bye ne bitukula nnyo ng'omuzira. Awo Musa ne Eriya ne balabika nga boogera naye. Peetero kwe kumugamba nti sebo kirungi tubeere wano oba oyagala tukole na wano ensiisira 3. Emu yiyo, endala ya Musa n'endala ya Eriya. Yali akyayogera atyo ekire ekitangalijja ne kibabuutikira
eddoboozi ne liva mu kire ne ligamba nti ono ye mwana wange omwagalwa gwe neesiimiramu, gwe muba muwulira. Abayigirizwa bwe baawulira ne bagwa nga beevuunise, ne batiira ddala nnyo. Yesu n'asembera n'abakwatako n'abagamba nti musituke muleme kutya. Bwe baasitula amaaso tibaalabawo mulala wabula Yesu yekka. Bwe baali baserengeta ku lusozi, Yesu n'abakuutirira n'agamba nti kye mulabye temukibuulirangako muntu okutuusa omwana w'omuntu lw'alimala okuzuukira mu bafu. Ebigambo by'Evvanjiri eno bikomye wano. Mu kiggwa kye kitukuvu, mu ddoboozi ery'ettongoli, ameezo ne mu nnyimba, mu ngoye embuzira madinda, atenderezebwe Omukama, atenderezebwe Omukama Katonda w'amagye, atenderezebwe Omukama, atenderezebwe Omukama. Ku makya bwe tugolokoka, nga tukyali ku nsi kuno ebe tuligenda mu ggulu, ensiime nayo olubeerera, emirembe gyonna mu ggulu. Atenderezebwe Omukama, atenderezebwe Omukama Katonda w'amagye, Omukama atenderezebwe Omutonzi w'eggulu n'ensi. Omukama mulungi ate obudde bwonna. Omukama mulungi era ze embeera ze weewaawo. Katutuuleko twebulya ku kigambo kya Katonda tekiwulidde. Nsanyuse nnyo okubeera nammwe nate mbakulisa okuyita mu kiro. Omukama tumwebaza nnyo eyatukuumye ffenna, naddala ababadde wano mu kasiki nga tukuuma obudde okulaba nti nate Omukama bukeesa lutuuka olwaleero nga ffenna tuli balamu ate ng'agenda kutwongera essuubi. Bannaye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yaniriza bamaama baffe Nalongo Nakamya Flavia ate ne Mama Sewagudde. Mama Sewagudde mulengedde. Mama Flavia ali luddawa, ali mu Jamalita. Buli omu yatudde wuwe. Okay, bannange mwebale nnyo okujja okulaba nti nno tuweesa omukolo guno ekitiibwa ate n'okugoberera ebyo byonna ebigenda okugenda mu maaso. Njagala okwebaza ennyo abakulu b'ekika n'abagoberedde ensonga eno okulaba nti nno tutuuse ku mukolo gwennyini gwe tubadde tweteekerateekera abatambuza olumbe luno, ennyimbe zino, okulaba nti nno tukkirizibwa ate okuzaaba mu butongole. Abakulu b'ekika bannaye ne bekikwatako tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukolo guno nga bwe twagambye olunaku olw'ejjo, omukolo gugatta ebintu bibiri. Gugatta ebyobuwangwa ate ne gugatta n'eddiini. Eddiini teyajja kusazaamu bya buwangwa, wabula eddiini yajja okutuukiriza obuki obuwangwa bwaffe n'okubutereeza n'okubufuula nti bwa kitangaala. Obuwangwa abamu babutunuliranga ng'obulimu ekizikiza, kyokka ate nga obuwangwa bulimu emigaso mingi nnyo. Emigaso egyo gyetwesiimiramu ennyo. Bajjajjaffe beekuumiranga wamu naddala wano mu Buganda, era okugamba nti no tuli mu Buganda nga Kabaka yatuli mu makkati yabeeranga nsonga nkulu nnyo. Era kyo kirwaki n'olunaku olwaleero bwe tulaba ku Kabaka tubuguumirira ffenna, ne tubanga abaguddemu ensanafu, ne tusamaalirira, ne tujjula essanyu, ne tujjula ebbugumu, kubanga oyo atukuŋŋaanya awamu mu bumu alabiseeko. Bwe tulaba Kabaka tujjula essanyu,
kubanga ke kabonero ak'okubeera obumu, ke kabonero ak'obuwangwa bwaffe ak'enkukunala. Awo nno ffe bwe tukuŋŋaana mu mbeera nga zino ng'Abaganda, okukuza ebyaffe ng'Abaganda, okugoberera obulombolombo n'ennono, kituzaamu amaanyi ne tumanya nti nno Kabaka gy'ali ate nga mulamu, ate nga omukolo guno gusaamu ekitiibwa ebyo byakuuma ebyabajjajjaabe bajjajjaffe. Awo nno bwe tulowooza Kabaka tulina okumusabiranga ennyo Katonda amukuume. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gyera, baffe omukuumenga. Eyo y'ensala gye tuwerekereza ani? Kabaka waffe, kubanga yatukuŋŋaanyiza awamu ng'abooluganda ne tusa kimu ne tusanyuka kubanga tuli baki? Baganda. Omuntu ataliko ggwanga abeera misplaced, abeera lost, kubanga obuwanga bukuwa gy'olina okubeera, gy'olina okwesigama. Ebintu nga bitabuse ensi ng'ekweganye era otambula odda mu babo, si bwe kuli? Era ne bw'ofa bakusitula bakwetika bakuzzawa mu babo, ku butaka bwo osobole okwesiima n'abo ate b'olina okuba nabo bajjajjaabo bwe mussa ekimu abakuleese okubaawo n'okubeera omulamu ennaku zonna, naddala ng'okyali ku nsi. Ennyimba ezatunulirwangamu ng'ekyenyinyalwa, bagenze mu bintu byakweraguza, bagenze kusinza abalubaale, bagenze kukola bintu bitajja. Naye ate mwattu nga mulimu ebintu ebyokuyiga nga bwe twagambye olunaku olw'ejjo. Okwabya olumbe kulimu emigaso mingi era nga bwe twagimenye. Okumanyagana, okubeera awamu, okwongera okwetegeera. Gwani gundi yaani, tuva mu nju emu, ono yaani, muyita ntya? Mu Luzungu waliyo ebigambo uncle ne aunt. Kyokka ate bw'obiza mu Luganda biyinza obutavaayo bulungi. Tulina ssenga, tulina kojja n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Kyokka ate bw'obiza mu Luzungu amakulu gayinza obutavaayo buki? Bulungi. Bodda ku sayidi ey'obukojja ojja kusangayo baani? Bamaama ne baani? Ne bakojja ne bakizibwe. Naye ate bw'obiza mu Luzungu amakulu g'omulandiro ogwo gayinza obutavaayo buki? Bulungi, kubanga ojja kugenda n'ewammwe ku butaka osangeyo embeera ze zimu, osangeyo abakyala n'abaki? N'abasajja. Oyagala ate okubayita kyewali bayise ng'oli ku bukojja ekitavaayo bulungi, kubanga ate ewammwe osangayo baani? Basenga ne baani? Kwegamba bwe tubeera mu mbeera zino yongera okutegeera nti senga wange gundi bulijjo omulaba bulabi, oba bulijjo muyita nga nenga nga muyita mu ngeri gye nali muyisemu nga weebukojja, ate nga si weebukojja sengange. Noyongera okutegeera Oluganda kyeki n'ebyo ebitukuuma okwetegeera obulungi nti bye biki. Eggulo twayogedde batugambanga nga twakatandika okuyiga Oluganda nti tambula ng'omuki? Ng'Omuganda. N'otula mu kigezo ky'Oluganda ne bakuterawo ekibuuzo, tambula ng'Omuganda. N'otandika okunnyonnyola Omuganda atambula bw'ati, asooka ne yeerongoosa, n'alabika bulungi, ne yeesiiga akazigo, n'ayambala ekkanzu, n'ateekako ekizibaawo, n'atambula mpolampola nga tasaatuuka. Oyo ye Muganda. N'omaliriza ng'ogamba nti maze okutambula ng'omuki? Omusomesa n'akusimba ziro ng'erimu n'amaaso nga n'okwayuya. Naye bwe tujja mu mbeera zino ng'ez'olumbe twongera okutegeera okutambula ng'Omuganda kyeki? Kwe kunnyonnyola obuvoobwo n'obuki? Obuvoobwo w'oli kati ne gy'okola otya ne gy'ogenda. N'oyongera okubeera omuntu ali ku nsi alina ekigendererwa, atasindikibwa mpewo, atatwalibwa muyaga, naye ng'alina ekigendererwa. Bw'obanga olina obuvoobwo oba n'omusingi kwe weesigama n'ogamba nti mwattu kuno kwe nsimbye. Ebizibu ebikugwira n'omanya nti nno siri nzekka, bajjajjange gye baki? Gye bali. Kangende mbeebuuzeeko, kanzireyo waffe mu kyalo neebuuze ku bataata, ku basenga, bambuulire embeera z'ensi zino, engeri gye bazinsookamu, ebintu byali badde bitambula bitya. N'oweebwa amagezi nga gavira ddala mbabo. Omuntu owo okugyako ng'alina ekikyamu tayinza kuwa kibi. Awo nno omukolo guno gwa kitiibwa, kubanga ate guweesa ne Katonda ekitiibwa. Katonda yatonda nga tuli balungi ffenna, talina gwe yatonda nga mubi. Era bw'osoma mu kitabo eky'Amasooka
Katonda buli kye yatonda yagambanga nti wamma kino kirungi. Bwe yatondanga emiti ebyennyanja n'ennyanja n'ensozi buli bwe yamalizanga agamba nti wamma kino kiki kirungi, talina kye yakola nga kibi. Wabula ffe ate be yasussaamu mu kutonda oluusi ffe tubirabisanga ebibi, naye nga buli kimu Katonda yakitonda kiki kirungi. Awo nno bwe tuba nga tuli ku nsi ne tukola ebirungi, ebirungi bino bisaana bibeewo kubanga tebiyamba ffe ffekka naye biyamba n'abo abayinza okuddawo nga ffe tukoze tutya tuvuddewo. Kati bwe tuteekako omusika tuba tukulumiza Katonda ne tumwebaza nti wama watuwa ono n'ono baasobola okuleka omukululo omulungi, kakati no tutaddewo ono atwale omukululo guno muki mu maaso. Ettendo n'ekitiibwa ne bimuddira nga bino ebirungi bikola bitya bikolebwa. Gega amakulu kitegeeza omukolo guno ogw'okuteekako abasika guweesa Katonda ekiki ekitiibwa, teguweebula Katonda wabula gwogera kumuyimusa n'okumugulumiza n'okumusuusuuta nti yasinga byonna kubanga kyekituufu. Toyinza kwesimba Katonda nti naawe oli Katonda, tekisoboka. Mu Uganda muno waliwo abaafuna Katonda tebambala sapatu, batambuza bigere, bambala byeru, naye lwakya lumu Katonda n'alwala era oluvannyuma lw'okulwala n'akola atya ne bamulekaalekaawo Katonda bannange Katonda awummudde yeebasiremu Katonda n'atandika okubawunyiriza ne bagamba Katonda tumugye wano kubanga afuuse ekitakola ki ekitagasa, tumugye wano tumuziike Katonda. Katonda tebamwepankako ate tebamwegeraageranizaako kubanga wakitiibwa yakutunda toliiwo, n'akozesa amaanyi ge n'obwa Katonda bukuteekawo n'akuteekamu ebirungo byonna ebikusobozesa okubeera ekyo ky'oli. Awo nate toyinza kwikeera ku makya n'ogamba kakale nange ndeani ndi Katonda, tekisoboka. Oli yayimba olima n'agamba nti oli Katonda weewuunyisa. Bwe ndaba ebintu by'okoze byonna byonna bikola bitya biwuunyisa. Buli kaseera bwe tuba ku nsi tulina kwewuunya bwewuunya. Bw'otunuulira omuti nga guno Katonda yakukola ki yakutonda, newankubadde ng'ensigo yasimbibwa naye era Katonda yakola atya yakukola nga bwe gutyo bwe guyina okubeera. Naye teebereza ne gubeera mu kitundu teguseetuka kugamba nno kanneeyongereko eno ebbuku muliyitiridde kanneeyongereko eri, nedda ne gubeera awo ne gubala ebibala byagwo mu budde bwagwo ne tubirya ne gumala ne gukala, naye nga tegweseetuddeeko yate n'okudda eri. Oba akafaananyi singa naffe Katonda buli omu yamutonda alinga muti ng'oli mu kifo kimu ng'oli mu kifo kimu kyokka ng'oli muntu. Bw'otunuulira ebintu Katonda bye yakola byekola bitya byewuunyisa, era tulina kumalako obulamu bw'okunsi nga tumwewuunya nti bannange bino ate wabikola otya. Omuntu n'amuwa amagezi n'amujuza amagezi agatali mu bintu byonna byonna bye yatonda, n'akola ebintu by'oyinza okwewuunya. Oyinza okutunuulira ebintu omuntu byakoze mu bw'omuntu bwe naye nga Katonda amukwatirako naawe ne weewuunya. Tunuulira ennyonyi, waliwo obunyonyi buno obutono oyinza okukalaba nga kasituka n'oteewuunya nnyo, naye bw'ogenda ku ssaawa olaba ennyonyi erina injini nnya, kintu kinene bweki kikumpi kitundutundu lya kyalo, naye ne kisimbuka emisinde ne kisituka ng'ate kijjudde abantu, ate si bantu bokka nga mulimu n'ebirala, mulimu emmotoka endala ne mulimu sinotulaka mweziri, naye omuntu ne gusituka ne gutambula mayiro na mayiro, bwe gumala ne gutuuka gye gutuuka ne gukola gutya. Tolema kwewuunya Katonda eyakola omuntu n'amuwa amagezi agakola ebintu ebifaanana nga ki ng'ebyo. Awo nno bwe tujja mu mbeera ng'eno twongera kugulumiza linnya ly'oyo ali waggulu eyatonda ebiri waggulu eyo ate ne mu nsi ki yonna. Obusika bwava dda era ne mu bitabo ebitukuvu bwogerwako. Gwe wamma buli bwe twefumiitiriza ku bulamu bwaffe tukizuula era ne tukimatira nti ku nsi tetuliiko bbanga ddene. Gwe wamma kisaanye wabeewo abasigalawo okutwala emirimu gyaffe mu maaso, emikululo gyaffe emirungi nga bwe tugambye mu maaso gisigalewo abalala basobole okugiganyulwamu. Bw'osoma mu kitabo ky'Amasooka ekisooka mu kitabo ekitukuvu omutwe ogw'15 okuva ku linnya olusooka okuluka ku lw'omukaaga, bw'oba osome bulungi awo tulaba ekifaananyi ekirungi oba ekyokulabirako ekirungi ekya jjajjaffe Ibulayimu. Jjajjaffe Ibulayimu ono Katonda yamulonda mu biseera ebyo, naye yasooka kusoberwa kubanga yali talina anaamusikira, era kino kyamweraliikirizanga nnyo kubanga mukazi we Saala
bali bakuzenga bakulu ddala naye nga tebalina muki tebalina mwana. Saara nga mugumba nga tazaala. Kyokka ate nga Ibulayimu yalina potential ekola etya ezaala, naye nga mukazi we gwalina okuba naye talina ki talina potential, ali awo ali munaku nsa. Naye nga ekisinga okumuluma bwe nfa kati Katonda n'antwala, ani agenda okusigalawo? Kubanga ate omulenzi yalina okukola ki okusikira kitaawe, si bwe guli. Ne bwe yalizadde omuwala yalisigaddawo nga yeeraliikirira nti banaye ani anatwala ebintu bino mu maaso. Naali agadde omwana owange gwenzadde yabakola atya ansikira, kubanga aviira ddala mu nze kitundutundu ku nze. Kati tukyamweraliikirizanga nnyo banaana anaanaasigalawo okutwala omulimu gwange mu maaso. Awo n'ensonga y'obusika ow'okudda mu bigere bye yamubyanga nnyo omutwe. Kyokka ate Omukama n'amweroboza n'amuwa ekisuubizo nti wakufuna omusika ate nga tavudde walala wonna wabula mu zadde lye lyennyini. Awo no Ibulayimu yagenda yeewuunya bagamba kakati ompadde ebisuubizo bino naye ku myaka gyange emikulu kinaasoboka kitya mpise mu myaka naba bitya? Olw'ebikuno bya Katonda Ibulayimu ono bw'osoma ekitabo kino yafuna abaana babiri, Isimayiri ate gwe yazaala mu muddu. Jukira nti Saara yali talina muki yali tasobola kuzaala. Awo nno jjajjaffe Ibulayimu ne yeeyambisa omuddu era amukolera n'afuna omutabani Isimayiri. Ate oluvannyuma ennyo ng'Omukama amugiridde ekisa, Ibulayimu ono n'afuna omwana Izaake gwe yali azadde mu Saara ki yennyini. Kugamba okuzaalibwa kwa Izaake ne kutuukiriza ekyo Mukama kye yali akoze atya amusuubiza nti ogenda kufuna omwana owuwo yennyini atajja kusobola okusikira obulungi. Osigala kugamba gwe naawe nobonabanga ogenze osigalewe ebbanga lyonna. Awo no Izaake n'akola omulimu guno, naye nga Ibulayimu jjajjaffe amuteeseteese bulungi. Jjajjaffe no Ibulayimu tumuyigirako ebirungi bingi, naddala mu ngeri gye yeeyisaamu okussa ekitiibwa mu bulamu bw'omuntu ate n'okutya Katonda. Katonda yamuwa ebirungi bingi, omwali n'okumuwa ezzadde lino lyali alindiridde ebbanga eddene. Ate teyakoma kumuwa zadde lino naye yamusuubiza nti ogenda kubeera jjajja w'abakkiriza emirembe n'emirembe. Ekyo tekiri kugibwako kubanga okoze ebyensanyusa. Era naffe bwe tutuula wano twesiga okuba nti tuli bazzukulu ba jjajjaffe ani Ibulayimu, kubanga eyo gye tulandira okutuuka kati. Awo nno n'amuwa omukisa ate nga naffe okwo kwe tugabana ku mukisa ogwo. Jjajjaffe Ibulayimu yassaawo enkolagana ennungi n'abantu abaali bamwetoolodde. Yali muntu mulamu ng'assaamu ekitiibwa abalala, naddala abo bonna bonna abaali bakoze batya bamwetoolodde, ng'amanyi nti ku nsi taliiko yekka naye aliko n'abantu abalala be basaanye okussa ekimu, naddala nga babeeragana nga baagalaŋŋana ate nga bakola ebyo bisanyusa Katonda. Jjajjaffe Ibulayimu yafuna ettaka lye yafuna. Jjukira Katonda yamulonda n'amugamba va wano otambule ogende mu nsi gye nnaakulaga, naye bw'atuuka eyo yali taliiko wuwe. Naye oluvannyuma ennyo n'afuna ettaka kyali kya buwangwa. Era ne mu biseera bino ebyawandiiko bino mwe tubisomera kyabeeranga kintu kya buwangwa kukuuma bantu okuba nti basigalawo ebbanga lyonna. Awo nno jjajjaffe ono Ibulayimu yafuna ettaka ku bantu abaali bayitibwa Abakiiti. Bw'osoma mu kitabo kino era ekyamasooka omutwe gwa 23 olunya olusooka okutuuka ku 2, olw'obulungi bwe yasaba ettaka baamuwa buwi nti ssebo ffe baani abayinza okukuguza ettaka lino, twala butwazi. Ne bamuwa ettundutundu ly'ettaka newankubadde nga yeegayirira n'abagamba nti banaye kansasule muleme kumpa buwi. Bamwegayirira ssebo totuwa olw'obukulu bwe tukulabamu, Katonda yakulonda ffe tetusobola kwesimbako, twala ettaka. Era ettaka eryo yalikozesa okuziikako mukazi we Saara yasooka Ibulayimu okufa. Era Saara we yafiira ng'alina emyaka 127. 127. Kuffe wano ani alina emyaka 10 sisulira nti waali. Omuwandiisi wa Zabbuli atugamba emyaka 7 oba 8 eri abo abaaki ab'amaanyi. Ne Saara ono mukazi wa Ibulayimu yafa ng'alina emyaka 127. Era oluvannyuma lw'okumuziika ku ttaka eryo, ettaka eryo ne lifuuka ery'obujjajja.
naye oluvannyuma lw'okufa jjajjaffe Ibulayimu yafa alina ye emyaka 175. ebyo tubijja mu byawandiikibwa. Oli yafa alina emyaka 127, onafa nga alina emyaka mmeka? 170 naye batugamba yafa mu bukadde obulungi obwegombesa ku ttaka eryo era kwe yakola atya we yaziikibwa. Ng'ogyeko ebirungi bwe tuyigira ku Ibulayimu ebirala tumuyigirako kusa ekitiibwa by'obuwangwa nga bwe tugambye. Ettaka kya buwangwa era kitukuuma. Ettaka ennaku zino ettaka kafuuka kati kataka. Tetulabye mugaso guli mu ttaka n'ensonga y'okukuuma obuwangwa bwaffe ku ttaka. Ennaku zino osanga omuntu ettaka litunulamu ki ssente na nsimbi na kugaggawala. Kantundewo nfune ne banampamu miliyoni 2 ssente nnyingi nnyo bwe banampa nga mpeddeyo. Kugamba 2 n'otunda ettaka n'obuwangwa bwo n'okola otya n'obutunda ogenda kusigaza ki? Bonaafa banaakola batya? Banaakuziika buziisi. Tuyinza naffe okutandika enkola ey'okwokya abantu, cremation, nti abantu batya kutandika okuwandika ebirabo benfanga munkumengako muki omuliro, kubanga ebiwamu wabitunda ettaka ne bajjajjabo n'obasengula bonna n'obakasuka bukasusi kubanga oyagala ki ssente n'okufuna amangu. Bannange twegendereze nnyo musandi zaffe. Tulina ekizigo kyaki ekyamutaka gwe bayita nsimbi agenda kutumalawo bwe twetegendereza bulungi. Oli agamba mbasengule bonna, kuliko ebijja ebiwerako 10 n'omusobi, n'agamba mbasengule bonna, omugago mpamu ssente mmeka? Ettaka ly'obuwangwa ery'obujjajja n'akola atya? N'alitunda ne basigala nga bali awo nga tebaliko gye bagamba ni bannange tugenda waffe, tugenda ku buwangwa ku butaka bwaffe. Kale nno oluvannyuma lw'okwefumitiza ku jjajjaffe Ibulayimu ono, essomo erisoose litulaze bulungi obukulu bw'obusika mu jjajjaffe omulala ate Dawudi kabaka. Bwe yali atusiza okufa yakuutirira omusika we Solomooni, era agenda okuba omusika we Solomooni kabaka, okubeera omusajja akwata Omukama Katonda byakuutirira. Ebigambo bino naddala badde mu ssomo erisoose, njagala bassebo ne bannyabo balubuga mubyefumitirizeeko nnyo. Dawudi bwe yalaba nga obulamu bukendedde ng'agenda okuwumula okufa, yakuutirira Solomooni ebigambo ebirungi ng'amanyi nti nessaawa yonna ngenda kufa, naye waliwo agenda okusigalawo okutwala ebirungi byange mu maaso. Namugamba nti sebo beera nga omusajja akwata Omukama Katonda byakuutirira, okutambulira mu makubo ge, okukwata amateeka ge, ebiragiro bye, ennamula ye ne byayigiriza nga bwe byawandiikibwa mu tteeka lya Musa. Bw'onaakwata ebyo n'okola nga bwe ndagira, olwo lw'onooba n'omukisa mu byonna by'okola n'eyo yonna gy'onaagenda. Batugamba nnyo naddala ng'osinza nga beesigama ku byawandiikibwa nti bw'okola eby'Omukama naye agenda kukola ebiki ebibyo. Bw'osoosa ebya Katonda naye agenda kusoosowaza biki bibyo. Naye bw'osoosowaza ebibyo bigenda kukoma, kubanga gwe ng'omuntu tolina bw'oli, tolina gy'oyinza kuwangaalira ng'Omukama takwatiddeeko. Awo nno bassebo ne bannyabo tusoosowaze Katonda naddala mu buvunaanyizibwa buno obutukwasiddwa. Bw'okulembeza Katonda mukulembeze bwo agenda kuyamba okulembera obulungi. Olina amagezi nga Solomooni ge yakola atya ge yalina. Yagajja ku kitaawe Dawudi yamugamba nti goberera etteeka lya Katonda tolisobyamu. Amateeka ga Katonda gali ameka? Bassebo, amateeka ga Katonda gali ameka? Erisooka ligamba nti okola otya? Osinza Katonda omuyekere okolanga otya? Tolayirira. Eryokusatu erigamba etya? Olongoosa ago ga Katonda. Tetugenda kuba abantu. Eriddako nerigamba litya? Otyanga kitaawo nani? Yogera nnyo. Otyanga kitaawo nani? Nyoko si kivumo abeera maama. Otyanga kitaawo nani? Nga mugende nnyo nnyoko abakwaya. Eriddako nerigamba litya? Totanga. Yogera nnyawo. Tokola otya? Tobbanga. Yogera nnyo nga toli mu bukuusa nga Katonda bwe yakituwa. Tukola otya? Tutandike ku kutoyendanga. Toyendanga. Olekanga. Ate omusajja w'abantu.
nekisembawo kino ekigamba kitya gyogoma nga biki amateeka gano gali 10 naye obanga ogakutta obulungi galimu amateeka 10,000 biliyoni y'amateeka naye Katonda yagafunza mu mmeka bw'ogoberera bino ng'ogobedde n'ebirala byonna ensi bye yali badde ekola etya ereese tobbanga si kubba buluntuntu n'obuluntu obubba si buno obuntu obutono tottanga obulamu bw'omuntu buwa ekitiibwa si kuwa yatonda omuntu tekawo emirembe buli omu akola atya ati yagaliremu naye otumalawo okundi tukwate bulungi kubanga kino kiragiro kyani kya Katonda ekyo nkyogera siti ate nga sirimu bukuusa mutukutte bubi abakulembeze baffe mu nsangi zino bw'obeera ku mitimbagano enyiika ekujjula kubanga ate chairman ate yakubiriza ebyo ebinaamuyisaamu omulundi omuki omulala amateeka gali badde malambulukufu ekimala nga waliwo equity fairness justice naye otugambe tugere tulonde tutandike ne campaign program erimu wabyabakama akulira ebyokulonda si bwe guli nina kubeera teeso mu kyalo bwekiti ate entambula muŋŋambe tisikenda naye ate nga program okola otya n'olema n'okuvaayo okubako ky'oyogera nga bano abasajja banemeseza okukola ki kyokka chairman ne wagenda gy'ateewandiisa you're welcome enduulu nezimukubirwa neyeesiima bulungi. What kind of human beings are you? Ensonga tetuzogereko kubanga basebo ne banyabo amateeka ga Katonda ge mukulembezanga, okay, without fear or favor, nga tokankanye mukwata amateeka gani buli okola ekintu nga kikontana n'etteeka lya Katonda weeraliikirire kubanga okontana n'ekintu kyotalinako control. Toyinza kubuuza lwaki Katonda yatuwa amateeka gafaanana ng'ago, ago ge yatuwa era obuvunaanyizibwa bwaffe kwe kugakwata nga bwe gakola gatya nga bwe gali. Kati gwe weefuula Katonda nayogedde kuweefuula Katonda kubanga wooli buli omu akusinza weefudde wa kitalo. Bakugamba omusajja teyeebaka eriiso erimu likoze litya. Bannange mubeere n'emirembe, tugenda kwagaliziganya emirembe wano mu mmisa, buli omu ayagaliza munno emiki nga bw'oyagaliza munno naawe gamba nange ginsigaleko, kubanga okubeerawo nga teweebase nga weeraliikirire essaawa yonna yonna entebe bagibba, ekyo kintu kibi nnyo. Wali badde ozibiriza nga weebase muntu n'otwa emirembe naye oli oti emirembe gikola kitya? Gwe teweewuunya musajja kuyita wano enguudo n'azisiba ali mu esi, abantu bali mu ambulance bafa. Sebo ne ambulance tesala kubanga Katonda akola atya? What kind of human being are you, whoever you are? Ebintu si birungi tuyinza okubyogerako kubanga bikontana ne Katonda kyakola atya, kyalagira, era tujja kubyogera oba mwagala oba temukola mutya oba temwagala. Daudi yakuutirira mugamba tya Katonda n'ebya Katonda obikola otya? Obitye. Awo no okukwata Katonda byayigiriza kikulu nnyo mulamu waffe era y'ensolo y'emikisa gyonna. Amateeka gano gagenderedde okutuyamba okuyisa obulungi ate n'okubeera mu mirembe. Okuyisa obulungi n'okubeera mu ki? Mu mirembe. Amateeka gano nga bwe tugoogedde tewali tteeka lijjawo mirembe. Sinza Katonda wo tatawo ne mama omusemu ekitiibwa toleranga biri tobbanga toyendanga lwaki ogende wa mukazi wa munno oli wa munno ate nawe olina obukwo tokuta wabaki gundi naawe. Naye oluvannyuma lwa byonna Kabaka Dawudi naye n'agalamira mu kibuga kya Dawudi ku bujjajjaabwe era oluvannyuma olw'okufuga Isirayiri emyaka 40 n'akola atya? N'awummula. Ndowooza kizibu ky'omusajja ono naye ayagala kukopa Dawudi emyaka 4 katusubire bwe ginaggwako n'akola atya? N'awummula. Dawudi bwe yamala okufuga emyaka 40 n'awummula. Naye yawummula ku butaka bw'abaki? Abajjajjaabe. Kitegeeza obuwangwa yabukuuma nabo ne busobola okumukuuma ng'awummudde. N'aziikibwa ne bajjajjaabe bali abamusookayo n'awummula miki? Mirembe.
muvanjiri tuwulidde okulabika kwa Musa ne Eliya ku lusozi, Yesu akyali ku nsi ate bo nga baafa dda. Nituwulidde muvanjiri, the transfiguration. Yesu yagenda ku lusozi n'afuuka obulala, naye ate bwe yafuuka obulala ku lusozi, bano abayigirizwa be nga basigadde wansi bagenda okumutunuulira nga waliwo abasajja babiri abamwetoolodde. Omu yali Musa, omulala ng'ani? Eliya. Naye Musa ne Eliya, tujjukire Musa yafa, era ne Musa ensuubize teyakola atya, teyatuuka. Yalengerayo obulengezi, Omukama ojja kulengera bulengezi naye tojja kukola otya, tojja kutuuka. Era yalengerayo obulengezi bwe yamala n'afa, ne bamuziikiramu. Naye tujjukire Eliya, ekigaali kyamu kiba bukini ne kimutwala nga bwe yali n'agenda. Kati emyaka gyali gyekulungudde nga Musa taliiwo, nga yafa dda, ne Eliya nga yatwalibwa buki? Yatwalibwa butwalibwa dda. Kyokka ate Yesu bw'afuuka obulala, abayigirizwa bagenda okumutunuulira ng'ayimiridde n'abantu babiri, Musa eyafa edda ne Eliya eyatwalibwa edda. Bwe baatunula ne beetegereza obulungi, beekanga. Naye oluvannyuma lw'ekitangaala ekyali kibuutikidde Yesu ku kasozi bwe kyagenda, Yesu n'ajja n'abagamba nti bannange temutya. Peetero kwe kumugamba nti ssebo, wano tusimbewo ensiisira ssatu, emu yiyo, endala ye Eliya, endala yaani? Ya Musa. Twesimbe na kubanga bwe tubadde wano emirembe gibadde miyitirivu, tulabe ku bajjajjaffe. Okulabika kwa Musa ne Eliya kaali kabonero nti ng'obwongo nsi buweddeko, tugenda kufuna emibiri egy'ekitiibwa egifaanana nga Eliya, ogwa Eliya gwe yalina ng'alabise ne Yesu, ate n'ogwa Musa gwe yalina ng'ali ne Yesu. Kitegeeza tetugenda kufa kagenderero, Omukama agenda kutuuka ekiseera atugulumize nga bwe yagulumiza Musa ne Eliya. Era baabatunulira nga babategeera bulungi, ono Musa, ono ani? Ne balabika nga bali mu kafubo ne Yesu nga banyumya emboozi. Kitegeeza baali bazuukivu nga tebakyali bafu, Musa nga takyali muki, naye nga ayambadde ekitiibwa. Ffenna kyetwegomba kyetulifuna mu kuki? Mu kuzuukira. Ne Yesu naye n'alozaako newankubadde nga yali akyali ku nsi, ku kitiibwa ekyo ate kyeyavaamu ng'ajja ku nsi. Awo nno Yesu yatoleka emibiri emizuukivu gye tulifuna nga tuzuukidde mu bafu. Musa ne Eliya baatukakasa era batukakasa mu kino kye tulabye nti kituufu okuzuukira n'obulamu obw'emirembe egirijja gyebiri. Bwe tukuuma obuntu bulamu ne tukola Katonda ky'ayagala, Omukama agenda kutugulumiza. Awo nno twesabire nnyo Omukama atunyweze mu kukkiriza bye yatusuubiza mu bajjajjaffe bisobole okutuukirira ne mu ffe. Omukama abeere nammwe. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.